Redson TV kwali webale kubanga okyagoberera ina gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Redson TV nga bwe mukimanyi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu ggwanga erya Canada oluvannyuma lwa UNUP Diaspora Convention mu ggwanga erya United States of America okubanga yawedde wetwogerera nga bali mu Canada ate nga tali yekka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ne ttiimu yonna nga bw'ogimanyi obukulembeze bw'ekibiina ekya National Unity Platform nga kuno kuliko Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi ng'ono ye leader of opposition ate nga mu ngeri yemu ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform. Kuliko Dr. Lina Zedriga ono mumanyi bulungi nnyo nga ye deputy president ow'ensonga eza Northern Uganda era naye yatambudde nabo okuva mu ggwanga erya USA mu kibuga Chicago paka ate ne bagenda mu ggwanga erya Canada mu bibuga ebyenjawulo mu ggwanga eryo erya Canada. Agenze ne David Lewis Rubongoya ono nga Secretary General ow'ekibiina kino ate mu ngeri y'emu y'omu kubavunaanyizibwa ku nsonga zino zennyini ze baliko mu diaspora oba mu bitundu by'eggwanga ebisangibwa ebweru waayo. Bano bonna bayogedde. David Lewis Rubongoya yayogedde ku nsonga ez'enjawulo, Lina Zedriga yayogedde ku nsonga ez'enjawulo, Joel Ssenyonyi naye yalabiddwako ng'ayogera ku nsonga ez'enjawulo wabula nga Joel Ssenyonyi mu kwogera kwe yasabudde ne sekusabula yenna omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga ku nsonga ez'obuli bw'enguzi. Mukimanyi bulungi nnyo obuli bw'enguzi obw'emiliyoni 5 ezatwalibwa nga Service Award kye bayita Service Award n'ebirala amanya gonna ge bayita enteekateeka eno. Abantu bangi bavuddeyo nnyo ne bavumirira ensonga eno. Bino ebya Mpuuga we bijjidde okubeera nga simanya kooti yasaze emisango nga bwe yagisaze bano byagenza okujja nga tebaliiwo nga bali bweru wa ggwanga wabula Joel Ssenyonyi ayina engeri gy'ayanukudde ku nsonga eno era ng'ayanukula Mpuuga annyonnyole wa gye yatwala ssente so si kunnyonnyola ngeri ki ssente gye yali ali supposed ozitwalamu oba obutazitwalamu. Bigambo bingi byayogedde byenjagala okubanga nkutuusaako mu mboozi eno gwe ampuliriza ku mukutu guno ogwa Redson TV. Atandaba kubanga osubscribe nga kikole kirira nsawulaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification abere nga tomisinga nsonga yonna kanzije n'ebigambo bya Ssenyonyi ate kampitiriko wano katono nnyo eddakiika ng'emu yokka nzije tubeere nga tetweyongerayo n'ebigambo bya Ssenyonyi then oluvannyuma kulage embeera nga bwe yatambudde wali mu kibuga ekya Toronto ebibuga nga Ottawa eby'eggwanga erya Canada. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde atuuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What happened is there is a thief who stole taxpayers' money. We told the thief, come clean about your theft. The thief refused to come clean about their theft. So we told the thief, you take your theft away. And the thief got annoyed. And we don't care. Actually, we don't care that the thief got annoyed. The thief can go and join fellow thieves and they be very young. And you know sometimes when you go after the thieves, they'll try and concoct stories. When I arrived at the airport, a guy called Wisdom Kaya, is he here? No. He came with his microphone and he was saying, hey, kulika abayai wa propaganda. I said, hey, this propaganda of 1.7 billion. Now that you said you have evidence, I want that evidence so that we fight thieves together, yeah? Said, you see, I was just giving my opinion and that kind of thing. So I've said I'll go all the way with this fellow because the thieves are empowering him. So those things will happen. Our president has been called all manner of things. Ain't that they have called us things? They've called us homosexuals. We are there with our beautiful wives, moreover. They've called us all manner of silly things, yeah?
try and get us off focus. But we have said no, we shall remain focused. And that's my plea to you here. Remain focused. It's more daunting when you are here in the diaspora. It's more lonely, you're not connected to back home. You hear too many things about yourselves, about back home. But let's remain focused. That's the only way I believe we shall win this battle. We have a lot to fix in our country. You follow and you see what happens in our country and you're thinking, what is going on? SG was reminding us about people dying because rubbish has fallen on them. Can you imagine? You just think about it. You know, in the past there have been mudslides, Bududa, and so a heap of soil, of earth falls on people and they die. Now it is garbage. Ebisani, Kasasiro. In 2024, just think about it. That's the country we live in. And that's why we must fix this nonsense. We must. One of the things we are thinking about is to encourage and even support the bereaved families and those that have been affected to take legal action. Because somebody has got to be held responsible. Yes. In a country like this, where systems work, heads would have rolled, people would have resigned. How does garbage fall on people and kill them? And you're in charge. And in our case, as I'm sure you have seen some letters, the leadership of the city was notified that, look, this thing here is developing cracks, it's going to crumble. And now they are all waking up when it has happened already. That's the country we must fix. The country where rubbish Bisaniko falls on people and kills them in 2024. So you and I have got a lot of work to do. Let's do that work. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 715 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.